mulaba webalire ddala Shakibu tukuyoza yozo kola emikolo naye emikolo tegyabadde gya Mbaga eyaddala ate gyabadde gya Mbaga eyaddala yabadde film otidde Zari lindako Zari yabadde Mbaga Zari ne Shakib yabadde Mbaga bo beyagala tuwamanyi nti mwami lutaya Shakib ayagala Zari Hassan naye eby'Embaga ebyabaddewo tebabadde byaddala yabadde just wabaddewo scene yabadde bakwata omanyi bayina gundi bayina reality TV show ku Netflix bagiyita Young Rich and Famous ati kubeerako abawala abato abagagga ate abatutumufu kyola bagiyita Rich Young and Famous kubeerako abantu bangi nnyo South Africa, Namibia, Uganda, Tanzania, Kenya bagata African like bagenda bajjayo ba influencer abamanyi so mu Uganda bajjayo Zari Tanzania bajjayo Diamond then South Africa waliyo Nigeria waliyo webatyo so ebeera ku Netflix Zari yatuchikira wano mu Uganda kati babadde ne scene gye babadde bakola basika ne bacontactinga Diamond Platnumz nga omanyi nti Diamond yayagalako ku Zari era aminamu abaana babiri omu ye Latifa omulala yani omulala Tifa omu ye Tifa like two kids sagala kwerwisa abaana babiri omulenzi n'omuwala kati basika ne bacontactinga Diamond agende Diamond already ali ku pano kati nga bagala bakifuule nti obutateekamu third party oba muntu mulala yenna tukikole bakikole nti Zari awasiza Diamond oba Diamond awasiza Zari Mbaga that scene Diamond nagamba kwenda huko mama yako sijja chikola Diamond yagana buganyi naye nga sente zibamuwanga bayina sente zibamuwa bayina sente zibakuwa Diamond yagana gamba Zari ntono Zari nyingi nyo Diamond yagana tezali mukadde yagana yagamba no penda yiko no sasa no nagamba Zari is already in fact Diamond ya initiating yagamba no I cannot because we already separated so Zari has another guy so mukitegekene guy oli so nibaganda bagamba Zari ayoke tutegekene yo current boyfriend tukole scene yeyo Zari nagamba nalabanga kimukolera ne lutaya kimukolera yenga kubanga kyamukoledde nnyo kubanga kisoka lutaya waabwe fala waabwe nga fenayo tukimanyi ne Zari yakitugamba nti ayo Shakib fala wange manya bakazi bagala nnyo ebisajja webito bifala byabwe fala we naye si waffe kubanga andi Zari kyatugamba naffe kitwala singa tabadde sharp yawa talina kizaje twani mulayenga aline zisaje andi ayinza okuba byakola birala goma omanye ekyo kikumi oyo guy eri Zari ayinza okubanga emirimu gyakola ayinza okuba kussa bulungi olulimi okitegeera ng'ayogera bulungi ayinza okuba nti wabaali anywedde obuugi ebbakuli agikomba bulungi okitegeera ayinza okuba ayogera bulungi kubanga ye tukimanyi nti yasoma tamanyi na luzungu tasobola nakola public speaking tasobola nakwogera mu bantu 10 Shakib tasobola ali gundi naturally ayina ensonyi yesokola kinti kali akatambi Zari alinga ntanya omulala wako kufanga on forest yali ali akakola just mikwano gwa alien ate kati sokoya mukwano gwa alien nga toli akakola ekisoboka hujjako nyina mikwano gyange eginywa omwenge nga batamivu kisinziira era nalabe Haji Haruna ne ngamba hawo ebintu kati Haji Haruna tali akakola tanywa mwenge gwo mwenge tagunywa nakakola takalya nako takalya osobola pale mukwano go nganywa omwenge ali ekigata Haji Haruna mu birune alien skin bale nkyakinonya simbuzi wekiri tulaba nti nkola olugambo anti wekiri nfefe buli wamu kubanga Haji Haruna tanywa njaga kati Haji Haruna tali akakola alien yategera nnyo Haji Haruna lwaki mu bantu baali nawe be bantu basobola omutegeerera mu bintu by'ensimbi alien buli wafune sente Haji Haruna asobola omugamba kola kino Haji Haruna yavaayo n'ayogera luli mawulire amuyambako nga financial advisor yes n'agamba nze alien kubanga bo bayimbye ebbanga lyonna olwaleero Haji Haruna takyayimba ekitooke kifansalira n'afuna sente ziri awo ez'amaanyi ate luli kyalingawo n'agamba ffe tubeerako biseera ate nga Haji Haruna kyayogera kituufu bayeberako biseera alien asobola olaba lwaliro nga yaliko emyaka negitambula ne wafuukayo omwana n'amuzikiriza naye Haji Haruna ye kale wadde tali akakola tanywa mwenge tanywa njaga kale yayinza okuba akola nga financial advisor wa agent ali free ate mu bavubuka ajaamu Haji Haruna mbiro oyo omulaba nze kyemwagalako kino ekintu kimu nti waba yakwagadde
aba akwagadde bw'aba yakukyaye nze nkunyumizako story ajalo na mbiru noyo yanoonyako nga ayagala kale like wabyo nali njogedde ku radio nga nachogera mu bukyamu nali njogera ku bawala manyi by then yali alisa abawala ba Kemisera badona Mbazira ba Juli Mulungi ba yali alina abana bangi mu production kati waliwo nange ngomanyi nti njogera nnyo kati wabyo nayogera osabo nakiwulira nangamba sula flexible yanoonya ndezo okumala ng'omwezi mulamba naye namala nengereko H&M nemwetonda nemugamba haji gali malala ga kivubuka nsonyiwa kye ninayogera era nansonyiwa nali ntemye ekigambo naye nagenda okukitema kyali kituufu kyali kituufu nakuba nti kyali kigambo bwe nakyoge nja kubuulira naye kyali kituufu yali afunye abaana bambi nga music atambula bulungi naye ng'ate music kale tuveeyo naye nakitema nempulira essanyu nga haji mutemyeko ekigambo naye nanoonya njagala mbadde kugamba nti era okuva olwo nenva ku lugambo kawesonyiwa olugambo haji nemuleka bambi Shakib mukwano gwa Alien Skin era gwe nali ntera okulaba eyo naye olwaleero Shakib tubaye ku kintu Shakib si fala kuggwe kufenna omukazi wavayo omukazi nga webaka naye mu kitanda naja n'agamba ensi oyo sula flexible fala n'agamba ensi sigamba n'agamba omuntu titwakiwulira ku third party titwakiwulira nti gundi Zari yaŋŋambye mbu Shakib fala nenze yawulira eddoboozi nga Zari agamba oyo Shakib fala ayogera mu kamera toyinza kinzijamu era nja kukyogera paka Shakib oli fala wa Zari oli mwami we anti fala we buyinza okukya ku makyanga Zari azalidde Shakib omwana ate okuzaala kuliko ki Zari ye gwasima gwazaalira Zari alina abaana ndowooza kati si mukaaga alina Quinton Simoyo Quinton alina abasemwanga 2 alina aba Diamond 2 alina ndowooza bana ebigambo ndowooza bana so Zari ye n'abaana yo yakisa era asobola okumuzaalira era kale Shakib joga tazaala ajja muzaalira naye so soko wado kyagamba nti filimu eyo ali filimu eyo ogambye kwata kuba ki filimu eyo kwata kuba celebu young rich and famous oli muto nakuba abagagga ate nga batutumu Zari si muto ati wembadde ngenda balega kati Zari si muto webange kwata kuba to young rich and famous kati of course ali famous Zari alina mu kasente talina nnyo kasente kali awo just wakwabira social media naye si muto yamulekera sente Zari alina amasomero ga college bagali South Africa bagayita Brooklyn colleges g'amaanyi nnyo galina abaana ndowooza emitwalo ng'ebiri ate balina branches mu South Africa balina Cape Town balina Serene balina Gauteng balina masaza ge South Africa mu South Africa tebalina district balina masaza nga olaba Nigeria tebalina district nga oli anti Mukono district Nigeria balina state nga oli Hako state Niger state nga olira okitegera balina ezo state eva abazanyi ba filimu eva n'abayimbi na bano Big Brother contestants bava nnyo mu ezo estates ezo so Zari ne Shakib we kati eyo gundi eyo Segeza babadde bazanya filimu bazanya scene embaga tennabeerawo tesobola kubeerawo naawe kati bino bitula ku social media bya kifere bya kiyayi bya bulimba bya kyewussa Netflix eyo giraba Netflix wejja nekola eyo gundi recording scene wetyo tesobola gifulumya but just on your behalf osobola okuwaayo ku kakiripo akamu okumatiza ensi era ako kakiripo oyina kakwata na simu yo era balina obeera limited ku gundi ku scene ezimu ekitegera byonna bibeera mu contract nti tugenda kola scene bweti naye njagala kigenda mu public nga nze nkikutte naye njagala nga tekisukka daki seconds 45 okitegeera just creating a backlash ku social media era bakula era bo kasaba namalo ku editinga gundi yaabwe bulungi nnyo nga bajja take out bagenda premieringa yensonga lwaki nti abana ba East Africa's Got Talent no Canada's Got Talent abana ba Ghetto Kids bagenda ne bali codinga bulungi nnyo scene nga wenaaba buli kimu bagenda kubanga bagenda gira geno bo gi publishinga nga bakikoze omwezi mulamba era babagamba basayininga contract temugeza ne mukyogera wantu wonna nti tumaze okwapiyalinga ku stage eya Canada's Got Talent
Kyokka bali bakimala dda kati bagenda naye baba bakuuma ekyama ekyo okyogera bayinza n'okusiba bayinza okukansa ssente biliyoni na biliyoni buwumbi na buwumbi kubanga obeera breaching the contract. So bo bamala ki broadcasting then gwe ne bakuwa naye n'oteekayo okitegera kati kyekimu n'ekya Zari Young Rich and Famous tiwe banamala okushootinga sini zaabwe bagenda shootinga buli wamu kati bashootingire South Africa bayogera Nigeria bashootinge bayina n'okujja mu Uganda babeeko sini zimu zibashootinga sente ze basasula Zari basasula buli abeera mu firimu Zari ne Shakib naye bamusasula Shakib naye balina okubanga bamuwaako percentage nga ye afunyemu Shakib afunyemu era kino ekintu kigenda mukolera ebintu bibiri kigenda kumukolera nga afuuse international star kuba sebaawo kati Shakib yatuuse kati yali official wazali yali official wazali kubangire n'okwapialinga kweyo gundi kweyo reality TV show nga gwe official mu husband oba okikubyemu oba osobola okukiraiminga mu mbeera yonna anti fala mu bintu ebya bulijjo ne mu bufumbo ayinza okuba si fala ne mu bintu ebimu fena tubeerako fala at time noga naye mwana kintu ekyo sikitegera bulungi kitegeeza oba fala wabaawo omuntu ajja akitegeera okusinga oli ye mugezi oba fala akozesa olumu akozesa sign language olumu akozesa sign language olumu na yiya omukazi ugo olaba kati ye Zari yatuka n'ategeera Shakib namanya nti kati Shakib wakera ku makya n'akola bw'ati omanya ayagala ne waba takyogedde mu luzungu tasobola kyogera bulungi nakola bw'ati omanya ayagala mukwano ozitegeera akola bw'ati baby come nyenye mu tanka come nyenye mu tanka kitegeeza ayagala ki ayagala mukwano oya wali okikozeddekaawo ani ze just nchogede baba segera sign language bakola ki bakimanyi eyo baba eyo kwagala mukwano kira eyo kati Shakib ne bada somola kyogera mu luzungu yo baby let's like hey baby let's make love nga tasobola kyogera bwatu mu luzungu so akosaje baby come closer niyala tamanyi luzungu usheke ditanga tamanyi tamanyi amanyi ABCD na ulia ko Shakib nga yogera luzungu walirwa ku TikTok ulia ko Shakib nga yogera luzungu wempaya kataminga Shakib ayimiridde ngenda kano ali mu kwogera n'abantu ali muwulidde ko nga yogera era ologera kimu bibiri baby you know you TikTokers you love you me Shakib lutaya boy of Zari byebyo byabeeramu tamanyi amanyimu olutono ng'olumanyi olusabe ekyokulya kale Zari katukwagalize ekisinga obulungi mweyo kubanga bwobanga wagenze ku international of course obadde ozibaddeko nyingi nnyo kuba Zari tumanyi twamulako waneno yali ambassador wa tourism visit bamuwako waneno bwagundi andi kati ekikulu kya byonna ekikulu kya ssente yasasulwa yasasulwa yatukolera simanyi basunzira ku kyokuwa Zari okuba tourist ambassador anti yalina abantu bangi ku Instagram era Kiwanda oyo namukyawa obulamu bwange bwonna Kiwanda gwe oli tutya Zari ku baana Zari ayinza n'okumala omwaka tazina mu Uganda mu tourism ambassador